Central African Republic ne Libya. Bano banenyezza nnyo abatabangula emirembe mu ggwanga lino ne baleeta olutalo olulesenga ebintu bingi byonooneddwa kyokka nga n'abantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe. Omukulembeze w'eggwanga lya Egypt Abdul Fattah al-Sisi yasinzidde mu nsisinkano eno n'akoowoola abakulembeze okuva mu mawanga g'ebweru okuyingira mu nsonga eno basobole okulinnya olutalo luno ku nfeete ssaako n'okubakwasizaako okudduukirira abo abaakoseddwa mu lutalo luno. Ensisinkano eno etuukiddwako oluvannyuma lw'enteesaganya wakati wa America ne Saudi Arabia ezaabaddewo mu kibuga Jeddah. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno waliwo ebyatuukibwako ebisuubirwa okuyambako okumalawo olutalo mu ggwanga lino erya Sudan. Eggwanga lya Sudan lisanze okusoomoozebwa okuviira ddala mu mwezi ogwokuna era ng'abantu bangi kati we twogerera tebalina we beegeka luba ssaako okusanga okusoomoozebwa mu by'obujjanjabi n'okufuna ekyokulya. Olutalo luno lwabalukawo mu mwezi ogwokuna era nga luno lulese ng'ebintu bingi byonooneddwa ate nga n'abandi baluguzeemu obulamu. Byebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lya Sudaani wabula ng'abo babadde bakulembeze okuva mu mawanga agaliraanye eggwanga lino nga batudde balabe butya bwe bayinza okuzza emirembe mu ggwanga eryo. Bwe tweyongerayo Ssaabasajja Kabaka Ronald Edward Frederick Kimera